Bizonto comedy mbikulira era tebisobola kuvaawo okuba nti mbikulira ogenda mu parliament tekunzijako ba manager ba club oba ba manager wa deya yange nsobola okubeerawo neddukanya emirimu abantu bagitambuza okola ku radio kino ngenda kuba nina mulimu mulala gwenkola kyokka ekimu ku bizibu by'abannayuganda mirimu abaana basomya amawulire tebalina bye bakola kati ngenda mu parliament ate naye mba nga neesibye ku radio ngenda kuba nina gwentuulidde tegeeza nseetuka wano space nenjerekera omuntu omulala naye najja n'atuulaawo n'aweereza ku bannayuganda ne tukaaba kimu nti nno siretambula bulungi naye nga wali afunye omulimu olwa Ssaabazonto lwa Julius ogenda mu parliament. Okay, bagamba Bizonto byaggwawo era kyekikuwaliriza onoonye something else. Bw'ogenda ku YouTube channel eyitibwa Bizonto Comedy n'olwaleero wali ekiteekeddwayo n'eggulo wali ekyateekeddwayo nyinza okuba nga tewaliiwo gurupu ndala yonna epostinga kintu buli lunaku 7 days a week 31 days a month. Oyinza okwekanga nga tuli ffekka Bazonto nga ffe tukikoledde emyaka egisukka mu 6 era kikyakolebwa. So obuzibu buli bumu abantu tebasinzira ga nti Bizonto byaggwawo oba nti twatrendinganga nnyo nga shows zikyali z'amaanyi ebivulu tebikyaliwo era ojja kwekanga nga omuntu ajja akugamba tino okusinza ku kyetuwulira Kenzo yaggwawo kubanga tokyawulira wajja performinga njagala mbulireyo Spark TV kati eranga kivulu kya muyimbi ani oba kivulu kya comedian ani mulanga wale tuba tugenda tusasule kuba akalango wano nze nja kujja nsasule nyingire bivulu kyagamba tebitangamba nti ku Spark tulanga kino before mwalanganga nga tubeera wakalango ne kali tawone wadda wakesomera ak'ekivulu ne tajja naluli bwe kityo kati mulinako bw'abaani bwashoyani ebivulu byagwa kyogamba byakamala ekivulu kya Mayanja lwaki ogamba twakamala ngamba tugenda mu kyagundi ngamba nti tugenda mu kyagundi tongamba twakamala tewali kyekikuleetera okulowooza nti twavaawo naye weetuli era tukola emirimu gye twali tukola ate era abantu batwagala batugoberera batuwadde amaanyi. Sokkiriza ebivulu byaggwawo. Kaakati munnange Babizonto nga tetubalabyeko nga bakuwerekera ku banne abalala b'okola naye. Mu Bizonto tuli abantu 3 omu y'ono yes omulala ali mu mirimu gya Bizonto senga ffenna tuggwera wano ate eri tegijja kutambula gyogambye nti tetukyagikola kati oli akola giri tujja tukwasala kino tugenda kumwegattako oluva wano. Yes batugamba gwomu kubasendasenda Muzeeyi Magala okulowooza nti wamaanyi najja n'akola ekivulu. Muzeeyi Magala alina emyaka eginzaala taata wange siina wensinzira kumusendasenda mukozesa nsobi ebintu byonna byonna byakola abikola ng'omuntu omukulu gwe sisobola keera nkya ne muvugisa kataka nga talina kagendako muntu mukulu amanyi kyayagala era akikola kyokka ate ekyenjawulo Muzeeyi Magala abakujja n'aŋŋamba nti Ssaabazonto njagala nkolero nkiyo ekitabo kyange ne mugamba nti togikola ebigambo byemwandingambye nti baatugamba olina omutima omubi Magala yali alonkinga ekitabo kyafune ku ssente wamugaana sibe gwandibadde so mwandibadde basanyufu nnyo olw'okuba Muzeeyi Magala namusobozesa omuwa amaanyi agategekayo omukolo mu Kampala ng'avudde Bunyaka mu Luweero nga nammwe abamu abali mu Kampala temugukolanga.